Nderu njagala twogere ku baana bana batunda plastic. Abaana batunda plastic abo bavaawa. So webale nnyo. So basebo ne banyabo. Alaze kibanewuunyisaako. Omusingana alina obudomola, abaana akasenya, bustandi babeera n'ebintu bifaanagana. Obugiraasi n'omusingana alina obumeza buno bwa plastic ate bava wala. So tisiba mu kitundu bava. Abazadde mwenna abalaba video eno. Bwoba oli mukyala oba oli mwami tambuza video eno etuuke buli ku buli muntu. Omuzadde yenna ali eyo ng'owulira kampuni ziranga. Zino kampuni zemuwulira ku ma TV, zemuwulira ku ma radio, abagenda ku bizindalo byo mu byalo eyo. Mwe kati abasajja bagezi bagenda mu bizindalo eyo mu byalo. Nalira ku bizindalo natekawo faba kampuni ya Gondi tugaba emirimu oli muvubuka omaze okusoma senior 4 omaze 7 omaze senior 6 ate n'emirimu bagiranga gye bagaba oyagala kubeera secretary oyagala kubeera accountant oyagala kubeera studio attendant so attendant jangu awokusula wabwerere n'ekyokulya kyabwerere basebo ne banyabo enanze nina obusungu bungi nnyo n'ekibuuzo kye neebuuza eri eggwanga lino neebuuza tulagawa era njagala okubuuza ekibuuzo kino kampuni kyeze eziwa abaana plastic ezo ezitalondoolebwa ate kineewuunyisa ku plastic oyo tasula mu kyalo asulanga baloodi Segera wabeera nga abamujje wano Lubaga omwana amutambuliza mpiji alina okufa empiji akakodyo manyi ke bakola kati kampuni bweranga katugeze ng'ejje Lubaga wajje Lubaga ng'apangisa ennyumba kati bw'apangisa ennyumba e Lubaga nga atambula agenda Egomba ewaffe ku bizindaalo kati omwana wawulira amaze senior 4 amaze P7 nga bamugamba jangu kikutegeeza jangu nandaga mundu kati omwana nga omusajja nga baleeta e Lubaga mu kiyumba nga abawe ekiyumba kakati banyi babagamba okutambuza plastika bamugamba yakola mulimu ki tinjagala kubeera accountant nti yakubeera accountant kakampuni yowe mugamba tetusobola kuwa mulimu gwa accountant nga tumaze ku traininga tuyakuwa training ya myezi 6 ng'omwana era kyovuga ojjo basange balina bamba n'amatayi anti ba accountant yo mwana amanya training akubeera accountant kumbe na atambuliza kati yo kampuni ebangezi ngemugamba yambala bulungi nga accountant walina okubeera netugera kuwa ebintu by'okubalirira naye twagala ku training kati ogenda okukola tugenda kuwa plastika o plastic ono omulaba nti ye kitusooka ku trainingirako kati kwata plastika ogende yonna gy'oyagala bo bakugamba ogende yonna gy'okola ki gy'oyagala naye nga omwana wa munno basajja mmwe basajja mwe abo abana plastic buli basajja babi nnyo toyinza kuddira mwana wa munno n'omuwa plastic tomuwadde kyamisana tomuwadde transport wabula gwe omuwadde buweek n'okwata ebintu byabwe ebiboogerako ne mubyajjako kati omwana n'alyoka awambagatana bifulasika n'akwata bitule ebibaafu kati omwana ye kennyini mbunne training tebaga kuwa mutransport mubalabe how you can survive kati gomwana kati babe omwana ageotuka e Kampala mu kibuga afuluma kangeze ali Lubaga kati bafuluma Lubaga gweroze Lubaga muntu yanzo gwa plastika kati mu bwongo omwana ekimujjira ngagamba kangende empiji ogenasana yogala kumpi empiji kati omwana agenda okujjotuka ku kkubo amazima talina tamale transport ngasoka nga atambula paka kyengera batuka ekyengera kyabalina okukola okimanyi kuyimirira ku kkubo taka kuyimiriza bodaboda ejja nayimiriza emmotoka ejja ey'emutamiivu ey'omwenzi ey'omutemu ey'omubbi omwana okumutaasa ng'omwana wa munna alinnya Kiroole nga bamutwala paka Gomba kati obuzibu obubeerawo eGomba gyamututte oba empiji jjukira ne kampuni nnyingi nti nga kampuni endala ereese bona bagenze wamu baka otuuka eyo kati omwana alina okutambuza plastic yewe nga bumugamba tambula okuva wano okumpi ogende munda kati omwana ayoka atambula kilomita okuva Egomba mu town oba empiji mu town n'ayingira kilomita nga 40 kati obudde bumuzibirako eyo naye nga omwana agenda okuvayo nga atuuze ebikopo ebikopo 5 ze siringi 10 kakati omwana omanyi kyaba alina okukola bwabeera mwana mulenzi era gwe gyogenda otambuza plastika batambula 2 oba 3 oba 4 kubeerako abaana abalenzi beesiba kubawala
batambula nabo kati baba wa security kumbe yono omulenzi kwanza nabuza ko omulenzi lwaki mutambula n'abawala nangamba tekitutambuza n'abawala bano omuntu yegombye omwana omuwala mugamba nze mu controllinga Ojane kiri mu plastika. Kati kitegeeza omwana omulenzi ono yeekubako n'omuwala n'atako mutambuza. Kati ne batako kutamba. Kati omuntu bw'ojja n'okwana omwana ono ow'obuwala w'omugulira emmere omwana olumala okulya ng'agamba ndi noono. Anko ndi noono. Kati nga anko nawe ogulira wa oli omulenzi. Kati nga obudde butuuka budde buzibye baga otambula okuva mu kyalo eri okutuuka ku chorus. Abantu basanga sawa munana za kiro ali ku kkubo talina na kasweta mwana wa buwala ni basajja mmwe abatalina mitima gisaasira watya muzadde abaana basajja mmwe muzadde abaana nego senga omwana wo atambula plastic sawa mukaga za kiro kubanga kati olaba olwaleero abantu bashabayamba basoka bayamba wabodaboda bwamusanga olwaleero buli yegomba omuwala wa plastic oyimya buyimiriza ogaja nkutwaleko kati oli namugamba wabodaboda namugamba ngenda kuwangayo transport bulina ku 13 oba 12 abasajja bagadde abaana babandi ku 10 kubanga mukazi watana kyakola kubanga ku mulimu agawo kutambula okuveeyo okudda ku kampuni kusaba 7 ez'ekiro nga kampuni egaddewo tana kwebaka nga bayingiza plastika nga bebaka talidde mmere owulira asibye enjala talidde mmere enkya ku makya bakera ku parade so bakola parade baba briefinga zirakoze okunoonyereza baba briefing abasobola banyabo zirangeza okwogera ekintu kino oba okukireeta okutaka okukyogera ko wano nga kinsusseeko omusajja ku makya abakeeza ku makya n'abasimba layini ne batanako ba briefing abanyabo mugenda mukuba empisa mubeere bakakkamu omusayi mubeere mutya naye ngogo omwana wa munno omugamba abeera omukakkamu anabeera mukakkamu atya Olinganga omwana wa munno bagamba balinganga aba promoting kati oba okwetunda wakati omwana gutosa muwa plastic agenda atambuze kitegeeza bwana asanga omusajja w'emmotoka n'amutwalako kati omwana yeke nyini oba namusaba ennamba oba sina kini yeke nyini yajja n'okugamba omusajja anko kankuwa ennamba yange bw'onooba ova eno tondeka awo gasajja agamu galiyo gaseddu buto abasanga obana nga baana bato myaka 15 myaka 16 bibatambuza plastic myaka 17 nimwe kampani mmwe olowooza essaawa zino level gye tuliko omwana kyayinza njagala mugende ku maduuka gatunda plastic mugabuuze abantu bameka bagula plastic olunaku singa atambula nga abaana bagenda ku seasoni plastic wa seasoni nego omwana plastic omumwadde ng'omulimu kati limu plastic omwana yajja kukolerera bwa lawyer simanyi bwa accountant bwakolerera kati abeerayo kati obuzibu bwenasinze okubujja basebo abaana babanamu babakoledde tomuwadde transport atambuza bigere akoye kati obuzibu bwagwe obusinga okuva omwana wa plastic bwakowa tebamuta bamugamba genda bayinza owamba essimu ye bayinza owamba ndagamuntu ye wabalina ka passport ne bakalemera mba mubakoyi obanga omwana akala abuuse kubanga tumanyi babuuse no basanga n'omugamba nola nyabo obasebo bika omulimu gw'olimu guno gwa kisiru plastic togena mufunamu kwa batali mwana avudde mu plastic n'agamba nti avudde mu plastic ate kinneewuunyisa ko Lawdi bezaamu amaanyi balina we balaga oyo omulaba avuga BMW ate yazijjamu andi boy bakola balinganga olengera bana aba networking we bakola nti baleta ya abantu bawe abasasuddwa otegera naita MC loud speaker ayogere nnyo kati nze nonteka mu bana kati company katugeze company empadde akakadde ningamba loud speaker jangu otwogerere otugambe emotoka bampa ya kamotoka awo aga jangu otukakase saka bigabisolo okumbula tabisobola era we yaliwe mbakemba kakasa abanange nange gwe mulaba waneno ninganga mmwe nalinga mmwe nataleka mu company eno nga sina kala odi waka chinga tomaliriza bo walekera abantu awo so obaka ekera kyensaba kimu nsaba government esituke
oba muli bakansala oba muli bachairman naddala mu bitundu gye muli eyo mutunuulye kampuni zino eziresa abaana b'abandi abakulembeze kiki musituke mugendeko mu ezo kampuni mulabe naye mu kampuni yawa etagulya abakozi mmere kampuni yawa esindika omukozi mu promotion nga toweereddwa facilitation olya nti ze kizibu kyensaba kampuni ezo aba kampuni eyo nze sibalinaako buzibu ni mukole bwe muti kila ku makyagulayo kiroole owulira kolanga MTN wezikola kolanga Airtel wezikola Airtel ekwata omwana ne mga tugenda gomba owulira ne mga line gyotunda kwe kuli abagobako nagikolako nga ndi kuba MC nkote microphone za promotion ngomwana nganze ndi ku motoka ndekana bane mugwela nengo omwana akugamba buli line gyatunda nze MC nda ku percentage okitegera tindi owandiko 2% kati omwana newesanga so ne company mukole bwe mutyo mugule biroole abaana abo mubateekamu ne mbaka kati tugenda Jinja vugo bateeke eyo parking motoka yamwe baba yingire munda mu field kati atunze alemereddwa bonna balinnye mwavuge mbakomyewo mbawe ku mmere abazadde abali eyo kino ndamu kidda gye muli si buli wowulya kampuni eranga nti egaba omulimu nawe nositula omwana wo n'okasuka gw'okwanga wawulidde kampuni egaba omulimu omwana bamuwa okusula muganda wange abaana bamwe bagenda abaana bangayi bafiiridde mu bintu ebyo era kati lumu nja kwetako ku mwana lumu mbalina benzijeko obujulizi mbalina nga basatu we bali bakwano bange ninga nabasanga mu plastic akukuba okwo baveyo gomba ngamba sanga mwana akugaba munango olaba sina wadde ekikumi naga bampadde plastic ono bambe bakwagala n'okwega sebungulako nfune ekyokulya ngulako nfune plastic kati goyowooza mwana nze nagulako ekintu kyesitagenda kukozesa neno nga kya sente mmeka kya 10 ezi okitegeera 3 oba kali bana kajaga kali awo newe wewe mweka simala gagula so niye omwana kikamunguza asobola ofuna ka transport akamuzza kati gwe weebuuza abaana tali omu tunayemba bameka basibo nebanya abazadde kino kidda gye tuli naffe tuzuukuke towulya mwana ate towulya mwana kampuni nawe ndoka gendeeyo omwewonye nedda abazadde bane mukole ku research so bannange ebyo kampuni ezo mutuyambe bakansala ministry ya ekikula ky'abantu mutuyambe ku baana abo mutuyambe ku bantu ba kampuni ezo abaana b'abantu bangi bali eyo batambula bakowa abamu babatemudde muula wakula muntu babasize obulwadde abasajja babaleepingireyo abantu eyo bambi abaana abo babona tambuza video eno baana bato kyekisinga otuluma so bannange byebyo